amawulire agatiisa agennyamisa agewuunyisizza ensi eno era agawawaazizza amatu bannayuganda lisiti bw'efulumye nga eraga abayimbi abanene mu ggwanga Uganda mukwano gwange nga basiyaza abawedde emirimu era kitiisizza nnyo ensi yattu n'okubeera nga kiwuniikiriza bannayuganda naddala abo abawagira music industry mu Uganda. Mbikuleetedde lisiti ngireese kanjikuwe ate munnange naawe okinnyonnyoke. Njikuleetedde lisiti eno ebyewuunyisa abayimbi bootasuubira nti ku lisiti eno nabo kwebali. Mukwano gwange ojja kubeera ng'otya. Abayimbi bangi betutiisa amaaso era betwegomba naye ng'ekyamazima ate endowooza yaabwe endala nnyo yadda dda mu bisiyaga era nga oba oli awo be bamu kubatwononera abaana baffe n'okubeera nga batambuza enjiri eno mu ggwanga lyattu n'okubeera nga baseegula amasomero mwe tutambulira. Ebisiyaga binyiinyiitidde nnyo naddala mu makanisa ag'abalokole kw'ossa amasomero munnange ne institution endala zonna. Ebisiyaga bino bitabadde mu nkuleetedde lisiti ey'abayimbi ba celebrity aba Uganda. Ojja kwewuunya nti ne gwempagira bulijjo mwali wabula kyolina okubeera ng'omanya gweyagala edduuka ery'okusaburentinga. Saburentingi kitegeeza kupangisa n'omuntu edduuka limu nga muli sharinga kuba ku namba y'essimu eri ku screen yo oba tekako WhatsApp message. Edduuka liri Makindye opposite Haji Haruna Mbiru restaurant awo nga ku Pakalasti waliwo security ate wayonjo nnyo ate osasula mwezi gwokola si bya kusasula myezi 3 mukwano gwange ng'ewalala bakola. Kale gwe ayina saluuni ey'abakyala bakwaniriza gwakola enjala n'okuzisala n'okuzisiiga bakwaniriza gwasiba abagole bakwaniriza oba okola makeup ng'oli mu beauty award bakwetaaga abantu nga bwe beetaaga abali mu beauty. Mukwano gwange ampuliriza lisiti y'abayimbi abasiyazi mukwano gwange bino byewuunyisa naye nga ge mazima. Katutandike n'omuyimbi amanyiddwa nga Rodake. Omuwala ono yali azze era nga w'amaanyi nnyo nkakasa mwenna mumumanyi abagoberera music industry eya Uganda. Ono yavaayo myaka 2 egiyise emabega n'akyasanguza lunye naga nti nze ndi musiyazi awedde emirimu era sikiinaamu buzibu bwonna kubanga bukyambaawo sideetingangako musajja yenna wabula abantu bemmanyi be bawala bannange. It is my life, it is my way. Nkikola nga bwe njagala mu nkola yange obulamu bwange era enkola zange. Rodake bwe yavaayo n'ategeeza nti musiyazi awedde emirimu nga kino tekiriiko kubuusabuusa tekiriiko kugamba nti oba okitankane kubanga mukwano gwange bino byali bigambo bye ye kennyini ye yabyogerera. Omuyimbi owookubiri tugende ku Afande Kerekere. Ono mwenna mwali mumanyi bulungi nnyo yali comedian mu nsi yattu eya Uganda era nga yali presenter ku TV eyabukedde embuutikizi. Kale ono yavaayo n'akyasanguza lunwe mu lwatu ensi yonna neetegeera nti musiyazi. Bwe yavaayo n'akikubawo n'agamba nti ndi musiyazi awedde emirimu saagala mubuusebuuse saagala mukole mutya saagala mulowooze nti mbalimba bannange nze ndi musajja musiyazi. Afande Noono Kerekere musajja muganda awedde emirimu lwakubanga amannya g'akozesa yageetuuma bwetumirwa kuba nti yali comedian naye nga musajja muganda awedde emirimu era yazaalibwa wano mu Buganda. Bw'atyo bwe yamala okubeera ng'akikubawo n'akyasanguza nti musiyazi awedde emirimu n'atolontoka n'alinnya ennyonyi bw'atyo n'afuna obutuuze mu ggwanga erya Bungereza era eyo n'afuna visa kati gy'awangaalira. Wabula njagala omanye nti omuyimbi amanyiddwa nga Bobi Wine ye muyimbi eyasooka okuvaayo n'alwanyisa abasiyazi era n'avumirira nnyo ebisiyazi. Ky'olina okutegeera nti ono kyamuviiramu okubeera nga yafuna akabasa kyamuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko era ogenda okakkana munnange ng'akoleddwako bbaani yakubwako bbaani era ono talinnya mu ggwanga lya Bungereza yateekebwako envumbo olw'okuba nti yavaayo n'agamba nti takwatagana na bisiyaga takolagana na basiyazi. Yateekebwako envumbo ya myaka 10 yagiteekebwako mu 2014 era naguno gwaka takyayinza kubeera ng'alinnya mu ggwanga erya Bungereza kubanga yasibwa munnange olw'okubeera nga takolagana na basiyazi era nga tayagala bisiyaga. Era ebbanga ery'emyaka 10 abuzaayo omwaka gumu omukwano gwange gwe ampuliza bbaani eyo esobole okubeera nga eggwako. Wabula tekikakasiddwa oba bbaani eno bw'enaggwako tebaakole extension kubanga bwana batavuddeyo kumanyawo bigambo bye takolagana na basiyazi era tayagala basiyazi. Bbaani eno esobola okubeera nga eyongerwayo nebeera extended emyaka emirala 10
paka lwalivaayo nakkiriza nti abasiyazi gye bali era abawa ekitiibwa. Naye munnange wenjogerera essaawa zino ono baamuteekako envumbo, baamuteekako natti, talinnya mu ggwanga lya Bungereza kubanga takolagana n'abasiyazi. Omuyimbi omulala owookusatu eyashookinga ensi eno ye muyimbi amanyiddwa nga Julie Muteesaasira. Ono nno yali mukyala muyimbi nnyo era nga mulyoyo wa myoyo ng'ayita mu nnyimba ze ezaali zimanyiddwa nga eza gospel. Era ono yali mukyala mufumbo wa mpeta nga yafumbira omwami amanyiddwa nga Pastor Muteesaasira era nga balina n'abaana babiri. Naye ensi yeewuunya oluvannyuma ono olw'okuvaayo n'alangirira nti musiyazi ate ng'era okusinziira ku mawulire ag'omunkukutwa amawulire ag'omunda okusinziira ku Pastor Male agamba nti omukyalo ono yawulira oluvuuvuumo nga bagamba naddala ddala pastor amanyiddwa nga Pastor Mondo yavaayo n'awa amawulire agali gagamba nti abakyala mu kyaki ya Pastor Muteesaasira baavangayo nga beemulugunya ku mukyalo ono Pastor Julie Muteesaasira nga bagamba nti yalinga abakwana wadde nga yali akyali mu bufumbo ne Pastor Muteesaasira. Kakati no munnange ogenda okakananga ebintu ebyalinga eby'oluvuuvuumo ono yakwananga abakyala banne mu kyaki yabifuula ebyaddala era ono n'asalawo n'adduka n'agenda mu ggwanga erya Canada gye buvuddeko n'akolera ddala n'embaga makeke n'akuba munne embaga n'ebidala ne bigwa mukyala munne era ono nga musiyazi munne bawangalira mu ggwanga lya Canada era eyo gye baafuna obutuuze gye babeerya ddala era nga kati yeetaaya era yakirangira ne mu nsi yonna naga nti ye musiyazi awedde emirimu taliiko kwekweka yadde okubeera nga akwenyakwenya munnange n'ebyokuyimba awo yabiwummuliza. Kakati omuyimbi owookuna amanyiddwa nga Keko ono no yali female rapper era nga bannayuganda bangi baali bamwinamu essuubi baali balowooza nti rapper alabiseewo ow'omu Uganda agenda okubeera ow'omutawaana asinga ba Miss Elliot. Naye mukwano gwange gye byakkira ono emyaka nga 5-6 emabega naye yavaayo n'akyasanguza nti ye musiyazi awedde emirimu era takiinamu buzibu era ono olwamala okubeera nga yasanguza ekigambo ekyo bw'atyo yasalawo n'alinnya ennyonyi era n'ayolekera eggwanga erya Canada. Abasiyazi bano bonna abasinga baggwera mu ggwanga lya Canada n'eggwanga erya Bungereza wadde nga amawulire amalala gategeeza nti bano basalawo okuyingira obusiyazi olw'okubanga baba baagala empapula ez'okubeera nga bawangalirako mu nsi ezo ez'abazungu nga bakiteeka ku Uganda nti ebagoba era ebasosola olw'okubanga munnange basiyazi. Kale no kwegamba ne beetekako ekintu ekyo naye ng'ebiseera ebisinga kigenda okuzuuka nga bano basiyazi ebyaddala era amawulire galaga nti ono Keko yalinga yeesiyaga n'omuyimbi omulala amanyiddwa nga Shiba Kalungi mbu bwe beesiyaganga era gye buvuddeko emabegakaawo omuyimbi ono Shiba yalabwako ku interview ng'agamba nti ye ebyokufumbirwa tebiriimu mu bwongo bwe era tabirowooza nako ebyokuzaala ye si byaliko era si byalowooza. Essaawa zino alowooza bizinensi alowooza musiki we ebyabasajja n'ebyokuzaala n'okufumbirwa kikafuuwe mu bwongo bwe tebiriimu era tabirowoozangako. Kale kino oba olyawo kiyinza okukuwa ekifaananyi n'oluvuuvumo lwayitingananga nga lulaga nti omuyimbi ono Keko yalinga akwasaganya ekisiyaga n'omuyimbi amanyiddwa nga Shiba. Ate twadde tuli awo ku lunaku lw'abakyala omuyimbi amanyiddwa nga Cindy Sanyu naggulawo olutalo ng'alaga nti omuyimbi ono Shiba musiyazi era ono yawandiise n'okuwandika ku mukutu gwe omutimbagano gwe naga nti feminist movement erwanirira eddembe ly'abakyala si ntuufu. Feminist movement mugimanyi ye ya Shiba Kalungi nagamba nti si ntuufu, kino kibiina kyateekebwawo kubeera nga kyonoona abakyala era n'avaayo nagamba nti lonely and lesbians omuyimbi oyo Shiba agamba nti lonely and lesbian bino byonna byawandiikiddwa omuyimbi amanyiddwa nga Cindy ku mukutu gwe omutimbagano. Kale n'agamba nti so yategeezeza nti unless you are a lesbian and join the feminist movement you will end up lonely, no joke. Cindy Sanyu. So n'ategeeza nti bwe weegatta ku kibiina ekyo eky'omuyimbi amanyiddwa nga Shiba ekimanyiddwa nga feminist movement kitegeeza ogenze kubeera musiyazi kubanga Shiba akirimu musiyazi. Bino ebigambo si byange wabula bya Cindy
Cindy Sanyu bwe yategeezeza. Jjukira nti omuyimbi ono Shiba abadde alina obutakkaanya n'omuyimbi amanyiddwa nga Spice Diana, era obutakkaanya obwo buva ku muyimbi Spice Diana okuvaayo n'asiba omuwagizi omu yali amanyiddwa ng'owa Shiba. Kale nno obutakwatagana ne butandikirawo. Kaakati no Cindy avuddeyo n'akyasanguza ng'ayita ku mutimbagano n'agamba nti Lonely and Lesbians kyekyo omukyala Shiba kyekitimu atambulira. Gye buvuddeko twalaba omuyimbi amanyiddwa nga Jose Chameleone ne Wizo Manizo mutowe nga bali mu kwekiisinga ku stage mu kivulu ggwanga mujje, ate nga baali balabwako n'emabega ku stage emu mu ggwanga erya Burundi nga beekiisinga. Kale bannayuganda ne batandika okugamba nti ono Chameleone yali agezako okupromotinga bisiyaga oba oliawo sinakindi ng'ayinza okuba nga naye abyenyigiramu ne muganda we, era munnange ono yavaayo n'abyewakana naga nti guno gwali mukwano gwe ogwa muganda we kyeyava amukiisinga ku mimwa. Ensi yonna yeewuunya ekikolwa ekyo okubeera nga kyakolebwa abasajja Abaganda naddala wano mu Buganda, ate mu maaso g'abantu omusajja okunyogera musajja munno naddala nga muganda we ne beguba mukwano gwa Luganda tegusobola kubeera nga gutuukawo. Kale n'omuyimbi ono Jose Chameleone Mayanja ne Wizo Manizo ne babeera nga bakubwamu ttooki n'okubeera nga babasembereza ku bisiyaga, wadde nga yavaayo n'abyegaana naga nti agwali mukwano gwa muganda we okubeera nga yamunywegera, naye tekyategeeza nti bo basiyazi era bo tebasiyagangako. Era yavaayo ne yeetondera ensi olw'ekikolwa ekyo n'agamba nti aliddamu kubeera ng'akikola. Ebisiyaga bikutte wansi ne waggulu, mukwano gwange ampuliza, naye ng'okusingira ddala bitambulira mu bannaddiini naddala ag'amakyaki ag'abalokole mwe bisinga okubeera nga bitambulira, okusinziira ku Pastor Male bw'azze ng'ategeeza mu interviews ez'enjawulo ku mitimbagano. N'obombefu video gimpera ekigalo esobole okubeera ng'efuna mileage abantu basobole okubeera nga bagitegeera omulungi ampuliriza. Nze Eke Masa kutimbe gaggadde. I sign out for now. Tukwatagane mwaka ddako. Bye bye.